oluusi nagendanga ne taata wange ettanda kubanga nali nyina okugenda nga neeyongera okwewaayo kinene ono kabaka eyandiko ayogere. Tewagenda gumu? Nagendanga buli Saturday nga nsulayo nenvaayo ku Sunday kawungeezi nga tulina okusulayo nga tusamira twasulanga mu mbuutu. Gwanywa omusaayi? Gwabanywa wano physically naye eri emmando eriko bagiyita ne bagisaavinga ku ggwe. Jukira tegiina ezo emmando tezirina mibiri. Kati wenywa sinza abanywa naye era kinene omusaayi. Ekitegeeza ne bano mpulira Jamiru byaŋŋamba nga mbu ye yanywanga musaayi. Si ye yanywanga. Aba feedinga zirya emmando ziri emyoyo gye gimutambulirako. Asigaza amaanyi. Kubanga ujja we gibeerawo aba w'amaanyi. Tumukkiririzeemu kati nabali buli wogenda n'onaaba obanga eyeewaddeyo fule. Yes. Bakunaazaako obutuukirivu ne bakwambaza obutali buki butuukirivu. Munnange emmando nga zitandikawo okujja nga n'ezange zijja nga naye ezange tezoogera nze nga ndiko kabaka. Gwe yali atuddeko, gwe yali atuulako oli kabejja. Kati waliwo emmando eyazajja kusenga wange nga naye zigamba balina okukola ono kabaka first, kabaka ave mu ddiiro. Manyi birina ranks eyo birina ate baŋŋabi bifolowinga buli bwakabaka ddala obulina amateeka gaki gaabwo. Kati mu obumanda omwanda temujja nga kabaka ono tannatuuzibwa. Twaga tusobola tukoleku oyo ave mu ddiiro mwe mujje nga buli wena emmandwa gye naliko eyo ey'okufa buli we yankwatanga nga neegolola wegolola ng'omufu. You manifest in a dead ng'omuntu eyafa otandika n'okuwunya awo wennyini ekkwata n'ekugolola. Wemala okugolola kuba nawuliranga nga ngenda bwenti newoba otudde neneegololera ddala bwenti ng'omufu ng'omuntu eyeegolola neneebaka bulungi nnyo ng'omuntu eyafa weyajjanga era nga bajja kati awo nga bambika olubugo lwayo lwaba luddugavu laka oyo no ye sitaani ndowooza yennyini nga gujja nga gunyambala nga bambika then nga batandika bali okukwatako nga basaba bye bakola ki bye baagala. Abaagala emirimu, abaagala okusumululwa, abaagala okuwona endwadde. Gukabejja gwatuulanga ku kasita gutuuka abaagala ebintu nga batandika ossaba. Kati ogwo gutambulira mu musoto era we gwagendanga bwe guti ng'omusoto ate kati gutandika okumanifesting nga bambikula nga gutuula nga nagwo gwogenda. Nze era omuntu agamba nti ezo emmandwa teziriiyo simukkiririzaamu. Gyeziri ebintu ebyo gye biri kubanga byali kunze kamwa koogera. Nange ya assessment gye ntera okukola ne ŋŋamba gwoba okkiriza nti simanya bino ebintu tebiriiyo then toyina nsonga lwaki olokoka ate lwaki oba olokoka because ekitulokosa kufuna oyo ow'amaanyi abitutaase. Kati wogamba mu tebiriiyo lwaki ate oba olokoka? Nze nali sibimanyi nga sibyagala nabyagala actually kubanga nagamba nga waliwo ababyagala. Olwo tuli myaka ng'emeka ebikutawaanyizaawo? Ndowooza nali awo nga mu 2019 awo kale wulira kubanga nali maze actually ebyo ebimandwa byankwata ndi na lubuto buli omu yali amanyi sigenda na kuzaala mwana oyo kubanga byanneetoolooza nga jjukira omusota weewalula ndi lubuto lukulu era we nava eyo natuukira mu ddwaliro n'enzaala like after 3 days. Kaakati jjukira mwagenze kutereeza bintu twagenze kutereeza ofune emirembe basabye ebintu omwoyo ogwo gwagaana okwogera
guyina okwogera badde manyi we gwajja ne basaba guyina okwogera bye gwagala kwe kugutereeza guyinza okugamba njagala embuzi enzirugavu oba ente enzirugavu go gusabira mu bintu biddugavu kati okutereeza kuba ki okutereeza nti bireme kuddamu kutawaanya yes kwe kubiwa omusaayi obiwumuze kati gwe kulumba byali biraga nti something is wrong. I get it now. Biba biraga nti waliwo ebitateredde mu famire kati muyina okukuŋŋaana bano kyebava beekwasa nti tetulina mirimu tetulina mirembe tetulina mikisa tulwalalwala nnyo mu nyumba yaffe teri avuga kamotoka teri emirimu gyagaana biki ako nno okansomesezza jukira buli we musenza sitaani kati mubeera ku feva ye buli kyayagala ng'asaba nga muwanga abawaayo ye wampankuwe talinga katonda waffe obwereere waffe tumanyi n'okumubaza abamubabaza okitegeera olusooka luno ogenda ne tusaba n'atampa kino n'omwana eddeeti tumanyidde katonda mukama katonda munange ebyo nga tubeerayo navaayo nga naye tewali kyogeddwa kati oyo senga wange ye yayogera era we baddayo naye we baddirayo ate nze nga nzadde sisobola kuddayo naye baŋŋamba ekyali eyo emisaayi batta ente embuzi naye nga buli musaayi bagulembeka gwonna basala embuzi wano ne bajjamu omusaayi gwonna oba bakuli nnamba n'ayina ogunywa senga wange oyo yaliko emmandwa omuntu aliko emmandwa aba alina okunywa omusaayi ogwo kubanga si y'abanywa ani abanywa emmandwa eri emuliko gye baba bawa ye tabaawo nga bwe nagambye wali gwanywa omusaayi gwabanywa wano fizikali naye eri emmandwa eriko bagiyita ne bagisaavinga ku ggwe jjukira tegiina ezo emmandwa tezirina mibiri kati wenywa sinza abanywa naye era kinene omusaayi ekitegeeza ne bano mpulira Jamiru byeyaŋŋamba mbu ye yanywanga musaayi si ye yanywanga aba afiidinga zirya emmandwa ziri emyoyo gye gimutambulirako asigaze amaanyi kubanga ujja we gibeerawo aba w'amaanyi jjukira gwe gikozesa okukola ki okukola byegirina okukola gikolera mu ye naye ate gifiidinga ku musaayi kati ye si y'abanywa kale atuline nandikolesa omuweereza wa Katonda oli muweereza wa Katonda naye waŋŋamba oli mubuulizi wa njiri neukakati ndi mukuweereza waŋŋamba oli mubuulizi wa njiri ne mubuulizi wa njiri Farida akerinnya kale Farida ebintu byali mu kwogera lwaki tubyogera lwaki twasazeewo abyogere nga weebiri abantu ambaddeyo ne beesiriwaza ne batandika okwogera bye tugambyeko wano mbu tebikola ki tebiriiyo naye ekituufu kiri tebitono mu ebiri either oyinza okuba tonnabi experiencingako oyinza okuba kale wakwatibwa omukisa nga ewammwe mwazaalibwa balokole mwali musaba wagenda okujja mu nsi nga tobirabyeko ebintu bino gyebiri birina amaanyi era tetusobola kubisobola nga ffe abantu atuyamba yekka aba Katonda atunyumiza byeyayitamu awo wonna jjukira yalokokako kati ebyali bimukuba ndooza byali bimukuba dabo kuba yali agenzeeko eno so mwana muto ebiseera ebyo ebintu byalaba naye tabitegeera yasooka biyita faani ayagala kulabaka ku angel simaa ku malayika we baba ndasimanyi nti ne sitaani gyali nga tamanyi nti so ebintu bino gyebiri leka tuwulirize tulabe at the end of the day tujja tutegedde amaanyi ga Katonda yavaayo atya era yabiwangula atya kakati wadde oŋŋamba omusaayi kuba akalako kansomeseza era nali njala kubuuza lumu Roland of kamere naye bano byempulira nti kikumi kyasabye kino ne kino ennyama eyo ani agirya byo birya ennyama eyo binywa omusaayi gwabyo omusaayi gwe gubinywa
era ovaawo awo ng'enjala ekuluma nga naye ova kunywa bakuli ey'omusaayi twandisubidde okukusse gubinywa ne gwekombako buli kamu naye sitaani Katonda eka yamusobola ffe tetumusobola w'amaanyi muyaaye nnyo kati yantuganga bino bye weebakiriza nze ng'ebintu biyinza okuntuga nze nga nnwana kati nalinga nnwana n'egyo emyoyo kati egimu nga omanye ndooza njajjange egimu ne ginkolako effujjo okitegeera ng'oba weebase nekijja ne gikutuga jjukira tomanyi Yesu ebiseera ebyo tomanyi wakuyitare nze nga nkola ki nalwananga nabyo nawe oyagala gikwata nakikwatanga naye byekweka n'oyagala okirabe mu maaso naye ndowooza nnyo nga tosobola era nga nsisimuka buli wenzirawo nga nwana bannange nalwananga battles bwomu naye manyi kyebikola bidde wali bbali oba wakazzaako bwoti nga kidda tebivaawo ojjukira oli waabyo ate the Bible says nti the wicked shall not sleep until they do wickedness kati woba tokozeeyo kibi kyebyagala tosobola kwebaka until wokolayo oba kunywa myenge n'ogenda nonyize natandika okunywa omwenge kati natandika okumanya nti ndi w'amaanyi bireeta pride nzaatuulako amuŋŋamba nyinza n'okulagira ofe n'ofa olafunya amalala nagafunanga nga bwenyiiga abamu batya n'okunyiiza baŋŋamba mbusinyiiganga kubanga buli kyenjogera kijjanga kukola ki kutuukirira toyogereranga mu busungu bakubuulirira ne bakuwa amateeka oba olina okubeera nga ogoberera ebintu ebyo kati jjukira amateeka tegabaako mwoyo ate jjukira byo birina kukola kibi kati era bikupushinga to do that kitegeera bikupushinga kukolima n'olwakukolimira nze nga nwana okulwana kwennyini nga natandise okukuba nga nkuba abasajja nayingiranga ebbaala sami nenywa abasajja bonna noyingira ebbala nga buli omu wamukuula dda nga nyina buli kayisa kabi ate omala obbakuula ne bakwamu nga bakuba oba obatunuulira otya ng'omaze bambi obbakuula bonna ate oba olowooza obeera n'ensonyi guli gwe guba omulimu gwe ogw'omutwe n'omala n'obakuba oli akugambeko mbu simanyi bino ng'empyomu ngamba olina sente nyina okukunywa paka nga waleeti ekoze eki zikidde so sitaani akozesa ebintu bingi yankozesa ebintu bingi nnyo nga nyina amalala mangi ate aba ayagala naye akuttire mweyo gundi mu malala n'effeeza eyo nafumanga abantu gwomanyi teri kiyinza kutuukako nayingira obulokole sami nga nyina enkofu ono omuvubuka omumanyi gwe baakuba aliwa omwana bafiiki gwe baakuba ono bwe tutyo bwe tuvaayo eri jajabaamu baamukuba bwe tutyo bwe tuvaayo nga buli wamu wakoze wazimbye weetaaga kati nga weetaaga masaaji ya Yesu nga weetaaga mwoyo mutukuvu akukolemu omulimu ensi ebonyaabonye ensi ekuba kubanga sinze nakubanga nze kanange bankubanga naye nga topowa kubanga abantu waliwo we beekuŋŋaanyako ne bankuba nentuuka wano nga nze nemala wiiki namanga nenyiga kati nga nyiigira ebyo emandwa nga ngamba ye bino tebyanyamba wandizze nonyambako lwaki bankuba badde zinakumalirayo wetuveeyo mu kusamira ojjukira kati oŋŋambye nzadde saddayo tewaddayo naye oŋŋambye nti abaddayo bakola emikolo gyabwe gyoyosenga wange bagimaliriza kati nenzaala nze nemmala kati ate nentandika okunoonya kubanga era okwebaka ate kwabeera waasi kyebakirako ddala buli kaseera mbeera nva mu mubiri nawe nebakayo nga onyinza n'okubeeraawo nengwa bwe nti nenvaamu ate jjukira buli wogenda bakuwaayo ebibbo
bakuwa ebintu ebirala kati bamala ne bampa ebibbo nyina okujja nabyo bagamba bati ebibbo tubikola ebibbo nyina okuteekangamu ssente nyina okuteekangamu emmwanyi nyina okusaba bajjajjaabo bali awo babeera awo mu kasonda mikisa gyo giri awo bugagga bwawo waba ofuluma olina obbasaba kati ŋŋenda bakukulembere kati sente ezo tezibateeka omwani azirya era ffe twaziryanga tugende maaso ffe twaziryanga naye ebyo byonna bipurezentinga actually toddamu kufuna ssente wozirya nyoyo gya bwavu no sitaani tagaba bugagga naddala kati nga omanyi sitaani alimu ranks okitegeera kati ate mwe mubeera n'abaavu nannyo naye nga buli kemufuna nga mulowooza yakakoze eki kumbe weeyongera kukola ki kusiiwuuka nakukola ki mujjukira mugenda musaba eyo ne babasiiga akazigo simanyi kajjajjaani waliwo yejjajja omusiiwuufu ennyo akazigo lyevvu omanye ebintu bya sitaani abikola kifuula nnenge kati akulaga nti akazigo ako evvu eryo ke kazigo kumbe akwongera kusiwuula olabike bubi okay kati tuzzeeyo ogambye batandise okuwa ebibbo kyekibiri kati wenavaawo nentandika okugenda ng'ettanda waliwo ekifo bakiyita ttanda ekifo ekyo kya walumbe kati guno omwoyo guno ogwandiko nalina okugenda ku destination yaagwo nali nyina okukyala ogendewo ndi memba ku matwale yes mu matwale gaagwo era wotuukayo eyo bayitayo ttanda ewa walumbe nkiwulira gye wali bwakabaka balinayo buli kimu waliyo ebinnya nalootanga ebinnya nga mbigwamu waliyo ebinnya waliwo bayibuli byeyogerako ebinnya ebyo bottomless pits tebikoma byo biri eyo ttanda physically ebyadda era otuukawo n'obiraba kati because nabirootanga nga mbigwamu kati kirabika byebino byenna kiri kyewatugambye kati twatuukanga nga mulina okutwalayo embugo mu bibi naye ebyo byonna solutions ziri temporary oba wakamala ekyo ngaekirala kidipeuking oba nengenda ngaettanda every Saturday wabeerayo embuutu wabeerayo abantu bonna abalemererwa baliko emyoyo egyo balitanda mulina okulambula ebigundi ebyo waliyo emyoyo obanga emeka waliyo kapa waliyo ebyoto mulina kugamba olina eri waliyo tosobola nakutambuzayo bigundi kifo kitukuvu oba nsobola okiyita nti kifo bakiyita simanyi nakolako lumu interview edda ku jjajja bujagaali edda nakola ku bujagaali kati yampita nga oyagala interview yange ojja wano neŋŋenda kati oyogedde ak'obutukuvu nali nnyingira nze nga wendi kino ekifo kitukuvu tunyizaako maani kati wokyogedde nzijukidde toyambalyayo olina galugabire ozigula notambulira mu lugabire gega amateeka ageeyo agedda omanyi sitaani akolera mu mateeka mu mateeka gano aga bayibuli ge bakolerangamu edda gaalimu gazanyiramu ate bano ge baagala tuddemu nekyaki geyagala ate okubeera ng'ekola ki ng'etasobola nakutuukiriza kaga mateeka 6 kubanga balina nakuyingira kanisa nga tebali mu ngatto afu tuyingira nangatto tetulaba abasiraamu bo bagasigalako oba tebayingira nangatto so kati ettanda eyo olina byewalabayo bwomanyi newoota batugamba nga tubeera nabo obanga tubalaba ku TV. It's been a long time. It's been a long time. Okay. Naye wabe ekyoba omanya nti omuntu ayiika eyo bayiika eyo basamira waliyo enjiri yennyini. Yes. Era gye natuuka nembuuza neŋŋamba bannange neŋŋamba nga nva mu mubiri ngole ntya ne baŋŋamba bajjajjaabo baba bakutwala kulambuza
olina okugivinga in wona resisting ojja kufa ojja kwabika omutima kyokka gwe waliwo nali ngezako webala bakuba physical efalido oli mufunaawe Katonda guli mwoyo webala kuba physical tobimanyi ebyomwoyo nali sibimanyi jukira ebyomwoyo ng'oli musiramu oba tolinako idea yadde tomanyi oba sitaani gyali omukoma muwulirako katini era nga emuva eri mugenda ne musaala ibagendanga n'emisaala emanju wennyini ewessaba ng'oteeka notuna kibula n'osaala n'omala n'obuuza tutuuseewa wali kasigalako n'onywa kati ettanda gituli oluusi nagendanga ne taata wange ettanda kubanga nali nnyina okugenda nga neeyongera okwewaayo kinene ono kabaka eyandiko ayogere tewagenda gumu nagendanga buli Saturday nansulayo nenvaayo ku Sunday kawungeezi nga tulina okusulayo nga tusamira twasulanga mu mbuutu ekitegeeza wali oyingiridde ddala nayingirira kati wakikkiriza natandika okukikkiriza era nenfunirayo eyo na manifestation gy'emyoyo miyitirivu ejjaneyungako kubanga buli wogenda ng'okyalira buli nnyumba waliyo ennyumba z'emmandu ez'enjawulo simanyi eza Naalongo biki waliyo omwoyo baguyita Naalongo oba ojjukira waliwo Jamiru waliwo n'omwami eyagwogerakokko omwoyo ogwo we gujja owulira ng'ozimba bwoti wano otuuka ekiseera nga tokyajaawo munene nnyo yali Sonko baguyita Mother Earth yali Sonko ne gundi yagwogerako Jamiru yagwogerako jjukira Sonko si Jamiru waliwo omusajja gwajja n'adduka mu nnyumba ng'aluwulira ennyumba agenda kubeera takyayita waawo anti ye Sonko Sonko yaŋŋamba si ye yadduka naye omukyala yali akaayana n'amugamba nkulageko mukyala n'adduka emisinde nga kyalaba takitegeera okuzimba n'owulira ng'ogejja n'omalayo wano wonna baguyita Nabinene kati oyo Nabinene ye mukakabaka ono gwe yali akutuulako ye mukakabaka omwoyo ogwo gulabika gwe bayita Mother Earth era gusinzibwa nagwo gwakweyungako anti buli wogendayo emyoyo gigenda gikola ki kati nga naawe ogejja era we gwajjanga nga mpulira nga neewulira nga ngejja bwenti nga ngejja kati kambuuze emyoyo gye gyafuuka part of me ekwawakkiriza wadde wayingirayo mu butamanya ne watuuka namala neŋŋamba nga siina kyakola ate I have a way out nga siina way out nenjigumira kati netandika okunoonya how to gigenda kwogera gitya kubanga kabaka yali alina okwogera first then gino emirala gifune giryoke gijje nengenda ngaettanda eyo ndoza nali nakamala ennaku nga emirundi nga 6 then ne batugamba tulina okugenda okukola embaga baali balina okungatta n'ogwo omwoyo omanyi tubeera bakyala bakyala baki egyemyoyo gituwasa era towulira omuyimbi ng'agamba bangasse ndi simanyi ndi mugole ate talina mbaga talina na mukyala aba alina omwoyo gwakoze eki gwe bamugaseeko era ebambaga mbaga keeko talina mukyala talina ki naye afulumisa oluyimba akakubidde embaga tukakubenga ku mbaga leero bangase ne munnange gwe nsinga okwagala okitegeera baba bamugase tewali kyabwerere tewali kiva out of the tebakiyabuyamba out of the blue musimaka era wenava eyettanda nengenda mu kifo ekimu bakiyita mu kireku emisambu eyo gye gisibuka wali amayenja sami wewuunyisa nawo naye bagiyita nsibukiro ya miki
ya misambo. Waliyo ebintu ebyewuunyisa biri wano mu Uganda. Yes, waliyo omuti guliko omusota bwe guti naye nga si musota, ng'olaba ng'omusota naye nga si musota. Ennyumba nga bw'onoolaba ejjinja nga ddene nnyo naye nga liri kasonda bwe kati nga terigwa naye ne limala ligwa. Naye kwegamba obeerawo ng'ogamba lino libaddewo litya nga liri bwe liti, naye nga walibeerawo emmandwa yaawo, wali wayiwo emmandwa ago gonna amayinja twagalambula, bayinayo n'enjiri yaayo. Era we twatuukayo ne batulaga akaliga ka Katonda akajjawo ebibi byensi. Akaliga nga gyekali, yes, endiga yennyini naye nga jinja. Ng'olaba endiga n'omutwe guli wali. Kati engeri gye twali basiraamu omanye ebintu naye omwali mukyeyita basiraamu era ng'ogamba Farida ndi musiraamu najjo bataata nga basaalanga. kati wali ofuse busamize munago eddiini tegaana busamize, kubanga bagamba era nabuzaako lumu taata wange nemugana naye taata ebintu bino nga sibitegeera, Katonda olwo tumusinza ddi. Nagambye ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda. N'amala nemmala kati nafuna n'enjiri mulimu, nze nabuuliranga enjiri nga nakuzeeko nenkubuulira ebintu ebyo nga nsinga jjumba nagambanga abantu nti Katonda simanyi no gye nabijja ebyo naye giri emmanju gikuteekamu ebintu byotakola ki Katonda bano bajjajja baffe oba emyoyo gino bamalayika yabatuwa kuno ku nsi batukuume. Mpulira bakyogera ekyo. Nze kye nnali mmanyi era nga wemba nakubuulidde enjiri y'ebyo okyuka nga tosobola nga simanyi sitaani. Toyinza kumanya sitaani kubanga oba tomanyi nti mulimu sitaani wakati. Kati kambuuze ekibuuzo ninatuukira gye wagenda na biki bye mwakolayo oba biki ebyaliyo, kati wakkiriza ng'era obadde ogenda eno ettanda kati biki bye wakolanga? Wali naawe mukati musawo nti waliwo by'ovumula nti nawe kati olina by'ogaba? Nsaali musawo. First of all ebintu ebyo nali sibyagala, byali binneezinzeeko lwa mpaka. Ate kyenamanya kati nti Katonda wakulonda sitaani gwe gw'aba ayagala, gwe yeesibako, kubanga gw'oliko amafuta naye gaakola ki? Ganoonya. Kati aba ayagala ebyo Mukama bye yakuteekamu bye yapulaninga obikolere ye. Kyova olaba baaliwo ababyagala abayitirivu abali desperate gasenga nze Farida ne batambula buli wamu abamu bagula n'amayembe nga baagala kiba kijje ku bo naye nga tekisoboka. Era nabuuzaako mukwano gwange olumu naye bino ebintu wakibinsumbu abagundi bwe bali ababayagala naye tebibagenda kubanga kati abalwedde sitaani ayagala bano abanga recruitinga okitegeera abatannamumanya baba ayagala naye kati olwedde olyamba amulina kati abatadda kyamwetaaga aba ayagala gwe gwatannakola kyatannakkiriza omala okkirize. So wenava ettanda ne batugamba tulina okugenda okukola embaga ya kabaka eyo bangatte ne kabaka. Nali simanyi nti balina kubangatta na kabaka, nze oba ignorant. Kati wetutuukayo ng'omusajja atubuulira ebyokukola ki ebyokuleeta ng'atugamba embuzi simanyi mmeka, amatooke biki, twatwala ebintu bingi nnyo, nnyama buza twatwala ludda lwa nte nga tugenda eyo mu kireko nga bingi twagenda ne bataata bonna kika kyonna mukanyizo basenga bonna ngende bakugatte. Kati nze nasookayo fe abaliko empewo fe twasookayo ne bataata ne baani ne tutuukayo. Kati wetwatuukayo ne batugamba tulina nga eriwa ebika byonna birina ebyoto byabwe. Kati ne tugenda ku kika kyaffe eky'effumbe ne tukumawo ekyoto awo kwe twasula. Naye omusajja yali yatugambye dda gwe ogenda kusula wali nansongera muli jjinja lye ngenda okusulamu gwe. Kati ne tusenga wange buli omu olina kusula emmandu ekuli ku mutwe yakuwamba gy'olina okukola ki kubanga zirina ennyumba zaazo n'ebyo. Kati mwolina osulamu eyo ennyumba. Naye nali ntyayo jjukira eri tuli mu gundi twali ku lusozi
lusozi luli luliko amayinja kati ezo emmandwa zirina buli emu ejjinja kati ne tusigala awo nga tukuba olwali paka ndowooza budde kukya ssaawa nga 10 paka we twatuuka ne tugamba nno tugende twebakemu nga tutyayo buli omu okweyawula. So emboozi gye mwanyumyanga yakutya mwenna muli mu kutya okweyawula. tulyawo twekufudde bize naye nga mutya naye nga tulina okugenda ate gye tusula ye omusajja yatugamba mugende mwebake gwojja kwebaka wali gwe naawe n'amalayo n'agenda yalina abakazi be n'agenda neyebaka kati natubeerawo nga tukuba olwali olwagira nga tugamba enno tugende nga tugenda mpolampola nze nga nnyingira ejjinja mba naakayingirayo bwenti emmandwa zankwatirawo nezitandika okumanifestinga neneeraba nga nkyuka nga nenga scorpion nenkyuka nembeera omusota nembeera ejanzi nembeera omanyi egyemyoyo girimu ebintu bingi nnyo egimu giringa bikere okitegeera kati ebyo byonna byatandika okumanifestinga ndowooza buli ekikola ki buli ekikuyingira buli ekindimu oba buli ekijja okuyingira oba ebyali awo byonna bikuyingira because obe weetaddewo oli open toliiko protection yonna olina ignorant naye ng'omwoyo omukulu ogwandiko yoyo kabaka kati obudde jjukira twayingirayo nga bukya era manifestation jajja nga janjawulo naye nga ninga emitayimbwa nga neewulira muli ninga emitayimbwa naye nga ndi munyogovu nnyo giri nga sikyalina magumba gano amagumba owuliranga emitayimbwa ate ejja ice obunyogovu kyeza bungi nnyo nga nyinyogoga negintwala nga ginambuza we gimanifestinga buli ogujja nga gutwala ndowooza ne gukulambuza ewaayo omulala negujja negujja kati bumala okukya bukedde ndowooza zaali ssaawa nga 4 bagenda basenga bange waliwo omwami omukyala eyampitako nga muwulira oba owulira naye totunula oba owulira totunula naye oba anxious naye ng'oli taken over nga tosobola gaana omukono we gugana nti gudde eno guddayo oba ogongobala n'obeera nga ki buli kimu ng'obeera flexible.